okulaba ssebo nange bweki obulamu bugamba butya obulamu bweyagalira ddala era tuli mu ssanyu olwaleero kulikayo wa minisita wa minisita tuvudde wa state minister of ICT honorable Kabyanga Jofure Baruku yes nakulabyawo okuta certificate essanyu likujjudde obadde osanyukira ki certificate eyo ekiroto kyange kyatuukiridde nga nze ya creatinga federation eyalaba obuzibu bw'abantu naddala abayiiya waliwo abayiiya abali eyo mu byalo mu regions nga tebafiibwako wabula bafa ku bayiiya abawano mu central wokka jjukira kati nga nze kirabira ndi civil coordinator operation welfare creation okyegedde nze mpuliriza omuntu wa wansi so nawuliriza omuntu wa wansi nesobola okuyiiya ekigambo Federation of Uganda Social Media Influencers tusobole okuyunitinga abantu bonna abakozesa social media mu ggwanga era tulabe nga buli omu abenefitinga nga content creators engeri gye watali mirimu abavubuka bangi yes mu federation eno bani abagwamu mu federation eno omuntu yenna akozesa internet ku social media owa YouTube Twitter Snapchat Instagram TikTok n'abalala bangi abagwa omwo yes those are content creators yes bati aba TV ba content creators ne tebagwa mu federation yo olaba kati n'abayimbi ba content creator mutemukimanyi bwogende eri deep ba comedian bonna omuntu yenna creating ekintu abeera content creator mu music bali mulimu film zibonna ba content creator otegedde yes olaba ne mu kangambe kasoyiya ne mu kufumba omubeera content kasoyiya ekintu nogambe eno Rolex kantekemu ate kano obeera olwedde omaze okubeera content creator yes kirabira omuntu agenda kwebuuza gwakulira federation y'aba content creators oli tiktoker oli youtuber oli influencer ku ghetto youth okyegedde ndi muyiiya nnyo nga bwe nayiiya ekigambo owulira muziki garage ti garage zibeera za mmotoka naye eno garage ekanika bayimbi okyegedde nobawa information access ne platform oyiiya omuntu oyo ndi muyiiya wagenda okulaba nga waliwo gaapu n'ogamba kambategerere bano abakozesa internet kambategerere kuba ebikintu kino twakitandika dde emyaka 2 era nakitwala ewa General Salim Sale ne mwebuuzaako nga kifulisena w'eggwanga ne mwebuuzaako then nasindika mu ministry ya ICT eri abakugwa bekikwatako batugayidinga nabo ne baŋŋamba genda mu URSB registering kino kinnakola ngera we mulide minister wabagamba tuligesalinga naye ng'ekyo kibaddewo emyaka 2 ddi emabega tuyiiya kyova olaba twagenda eggulu ne tukolayo office ne tugenda mu Western Uganda ne tukolayo office ne tugenda mu Eastern ne tukolayo office muze mutulaba ni wano mu Central twagikoze kati ya federation eri walinga ku speak resort next to Jahazi yes omuntu agenda okugula federation ng'olwedde alina SACCOs zaligesalinzeewo ezirigesalinzamanyi sofa ina SACCOs eziri mu federation yeyo kati twafuna Western Bloggers Association ne tufuna Socialite Association eyange gyekulira nga president club ne tufuna social media influencers ekuli bwa Dr. Sefco omuli ne ba Frank abaho aba TikTok yes era be bamu ku ba director abo abasatu netuyina kati twegaseeko entertainment stream media nayo yegaseeko ne waliwo DCCU digital content creator so far there's association zoyinawo osobola okugamba SACCO nice association ziri ttaano so far yes nengo yagala abalala bajje era nkubiriza bonna kati nga omukulembeze w'eggwanga bwe yagambye agenda gabira sede mu SACCO nkubiriza bwenna mu registering association yazammwe mu URSB then mugende mu trade mujeyo obutabo mu registering SACCO then mujje mu federating kuno mumujja ne mu federating kuno government fe tutaddewo nga aba coordinator baayo tusobola okubeera nga tugiyambako because kofati already tuli organized kuba government ebadde ekiriko nnyo ebbanga ddene nga neetera buli omu ajja lulweyo najja oli najja ne bajja abantu nga 100 naye nga banoonya ekintu kimu okubeera nga waliwo body ekola ki ebagatta era eno body yo ya capacity building
tegenda kukwata ku ssente zammwe, tegenda kukwata ku zaani. Agwe kola association yo saako yo bakuteeremu ssente fo gwaffe gwakutegeka na kuconnectinga kuki. Era nga bwe tulina ekirooto lwaki twakuliyetinga kino okulaba nga tuleeta nanyini TikTok mu ggwanga muno nga bwe yasooka n'ajja Kenya. Nanyini TikTok mwagala muleeta mu Uganda. Tugenda muleeta era minisita wa ICT Honorable Kabyanga yamulumba yamusanga e Dubai n'amu meeting e Nigeria n'amuwa procedure kiki kye tulina okukola, kiki kye balina okukola deni ajje. N'agendako ne Kenya, Honorable bali omu nsi n'agendako ne Kenya. Ne bamiitinga ne bakola research. Ono yali yajja atya okutuuka okukola office mu Kenya. So kiki tugenda kubaleetera nanyini TikTok. Ekyo kyo tubasuubiza kigenda kubaawo because meeting zibaddewo ne minisita wa ICT Honorable Kabyanga emirundi ng'esatu era nga wabadde abibannyonnyola. Yes. President, gwe ng'akulira federation twana social media zonna mu Uganda. Tugambe nti olinawoko engeri gy'ogenda okuregulatinga muko content yantambulira ku TikTok ono abeerenga anyumira n'omwana omuto amulaba nga teyesittaza abaana batono abazadde. That's why Ministry ya ICT eri muteesaganya ne nanyini TikTok bajje wano balabe nga baregulatinga amateeka ngera bw'olaba ku TikTok essaawa zino bw'oteekayo ekyesitaza bakikola ki bakisibayo. So Ministry ya ICT be bakugu bagenda kutubeera nga batugayidinga good enough bafunye bode egatta ba content creators bonna mu Uganda. Era bannayuganda tubabuulira luno ndowooza mumanyi bulungi ndi muntu wa wansi, ndi muntu wammwe, mbadde nammwe mu entertainment era tugenda kutambulira wamu. Mwe abakubi b'ebikono bannange kasubire tuli wamu nze kubanga mwanjagadde, nze mwanjagadde kyebalatuse kulyengera nze mwanjagadde kubanga ndabye olwaleero okuva minisita bwatuyitiinze Kasese kati sinalabayo muntu n'omu avuma. Tebasobola kuvuma because bamanya ekintu kyobeeramu kibeera legit. Gwe omuntu ayogera n'essale buli lunaku, gye nosale ng'oyogera naye buli lunaku. Nze ndi muyiiya, ndi civil coordinate operation with security. Omuntu okulonda mu miliyoni 5 ne bagamba beera yamba omuntu wa bulijjo. Kitegeeza jeno takola na nsobi. Natera okuta offices zisangibwawa kino ekifo kyobaddeko ekyokulira abasama okyakiriko wakivuddeko. A association bana ba content creator abasama ba socialites beba gamers beba social media game masters ngabola Bad Black obalaba Zali olaba bwagenda ku internet bashira kashumba ekyukira ddala. So beba first beba era bali ku federation yoko kati office eri kunyonyo center na yeno eriye wali ku speak resort. Yes. Bani abakulira ekibiina kino abali under you kati already mu federation nga bwe gambi waliyo western blogger erina kikulira bamuyita Mushabe Paigas, social media influencers erina Dr. Sefco mwamulabye bwavunulira, socialites erina Kirabire Edison, DCCU erina Frank Abaho okitegedde, gundi mainstream media erina MC Cuts ate nga yakulira ebya PR. Tulaba nti ekintu kigenda kutambula. Akasente tekasaanyawo kibiina kino because sente bwe zijja tulaba federation ya kazi nayo yali yankatandika abatabayi ne batasooka ne beekubaawo lwama ne bategeera kye baliko ne baddayo. Afe ebyaffe tubadde twabisetinga emyaka 4 kumpi tuli mu play nga bwe gambye tulina office eggulu senior quarters, tulina Sebei Market Street, tulina eryantonde sente tezisobola kubanza endabye sente omumanyi mbadde mu ssente ebiseera byonna, mbadde mu ssente nakati ndi mu ssente. Bwe tokimanyi ndi wali ku payini tuli mu kukola ssente tupangisa amamotoka yenze service provider owa FUFA. Nze munalaba gundi Afcon yajja nze nina obba w'amamotoka. Tuli bayiiya. Mukama yeebazibwe. Tukuyanza muganda wange. Kale. Edi kirabira. Amiina. Tubira bannayuganda mwenna. Enteekateeka eno egenda kuyamba naddala omuntu oli ali mu regioni. Tugenda kutandikira Arua. Oyingidde office kikyotandikirako. Ekisookera ddala awareness nga kyendi mukola wano awareness ne tugenda okusooka okukola regions zonna era tujja kusaba gavumenti ne Ministry ya ICT etuyambeko tukoleka awareness tour kano aka content creators
tugenda kutandikira Arua, West Nile, tudde Greater Acholi, tudde Lango, Greater Lango, tudde Karamoja, then tujje bwe tutimbale Soroti Mbale, tujje mu Jinja, tusoke tudde mu Kampala tuwummulemu. Then ate tusimbule tugende no Bunyoro region, tuve mu Bunyoro region tugende mu Western Uganda, then tukirire Kasese ewa minister yennyini Honorable Kabyanga. Era tusaba gavumenti etukwatizeeko nnyo because an idea tuze tutambula nayo ate era tugitadde mu ssente empitirivu, era nebaza nnyo General Salim Salakandwa naho azze nga nnyambako nga chief listener era nga akuyetingira emirimu bwe natuusaako ekirowoozo kino n'akibayinga ate n'akyendosinga eri gavumenti. Amin.